wadde yasazeewo nti afe president alina ate okuteekako omukono nti afe. President alina okuteekako omukono nti ddala agenda attibwe. Okera omulaba singa naddayo eruzira n'amala emyaka egi 3 nga tatiddwa oba tokkirizibwa kumutta. Ekiro katukitereeze omusango gwa kalaba gw'okufa mu Uganda gwekyaliwo. Contrary ku bantu kibagamba nti kimunozo kyavaawo. Beekwasa musango gwa Susan Kigula ne banne abaali baweerako babiri something. Omusango ogwo gwajjayo ebintu bibiri oba bisatu. One, Susan Kigula ne banne bagamba nti bw'oba omusalidde gwakufa kuba basalya gwakufa. Kiki akiri emabega wa Mwami Mpuuga okuvayo mu kadde kano nga Mwami Museveni n'okulayira agenda kulayira? Kubanga abantu abasinga beebuuza nti lwaki avuddeyo mu kaseera kano okuba twava mu kulonda abadde talabika nga yasirika kukuli ne ttiimu ye Babedi Bwanika n'abalala nti naye lwaki bavaayo mu kiseera kino nga Mwami Museveni agenda kulayira babadde tebaliiwo kuba twava mu kulonda babadde we bali n'endowooza badde bakyeteekateeka naye nze kye ndowooza akaseera ke kana ka relevance banonya relevance nti oteeka okuba politician olina kyokolawo ekiringa ekiraga nti olwanirira bannansi naye nga tesibyoliko ayinza kuba byoliko oba tesibyoliko naye nga oteeka okuteekawo ekifaananyi nti oyagala akalulu katereere kati ngono kyekifaananyi mwajjidde tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe watulaba ku Emboozi mu UG weebale nnyo weebalire ddala gange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Innocent Tegusuulwa gwe ndi naye olunaku olwaleero sapule eno nga ndaba si ye ya bulijjo eno olusinkyusaamu naye ya bulijjo bitambula bitya si bibi mpozi mweno mwe tuli tukwasaganya sebo twasemba okubeera wano mabega erindoza wiki ng'emu emabega wiki ng'emu oba bbiri ziwera wiki ng'emu ndowooza ng'emu kale n'ennaku ezigwamu katugambe bingi ebyapenize ebibaddewo sebo wootabadde nenkakasa nti nno obadde obirengera naye nga bwe tujjidde olunaku olwaleero wambuuza twayogerako awo n'ogamba nti abali bagamba nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu bimulemye bo baliriddawa abamu kwabo sebo ndoza lwotegeeza Mwami Honorable Mpuuga n'abalala bonna si yeyeka n'abalala bonna abaagala abalowooza nti baali badde baweebwa omukisa tegwabaweebwa. Wetogerera essaawa zino olunaku olwaleero Honorable Mpuuga avuddeyo mu Kamooli abadde n'olukiiko lw'abamawulire ku kitebe kyabwe era ne babaako bye boogera kakati ebimu ku ebyo ebyogeddwako b'ensonga ezirabiseeko Mwami Mpuuga agamba nti ekibiina kye Democratic Front kyamaze okwesooga kkooti ne bagenda mu kkooti etaputa ssemateeka era nga aga nti batutte nga bawakanya obwongezi bwa Museveni
ne ku ebyo bye bawakanya bagamba nti okubuwanguzibwe tebuli mu mateeka olw'ebyo ebyalabikiramu olw'obuuma buno bwaleetebwa obutoba nti tebwakola mulimu gwabwo okweyambisa ab'ebyokwerinda mu kalulu n'ebirala bigwa mu kkowe eryo nga bo babiwakanya. Mwami Mpuuga tali kikeerezi okugenda mu kkooti era amateeka gagamba gatya kubanga twalaba wano yali Kasibante, Robert Kasibante yagenda mu kkooti ate n'amala ate omusango n'agugjayo simanya talina nsimbi zigutambuza n'ebirala bifaanako bwe bityo. Ono ye tali kikeerezi Mwami Mpuuga era ebigendererwa bibiri ki? Ndowooza yange ndowooza tali kikeerezi. Waliwo ebintu bibiri, waliwo kye bayita election petition ng'owabira ebyava mu kalulu, then waliwo kye bayita ono constitutional petition nga yeekubira enduulu agenda mu kkooti etaputa ssemateeka. Ebyo ebibiri byawukana wadde bisobola okuba n'ebiruubirirwa bye bimu. Election petition oba ogenzeeyo ng'olina ky'osaba kyoyagala kkooti ekolere. Mu mateeka nti bwe nziba essimu y'eno egy'okutema engalo Samusanga n'egibba n'okakasiza ddala nti nagibbye omusango n'oguwangula naye nga tewataddemu player tewasabye nkuddiza essimu yo kati omulamuzi ayagala asinziire ku ki? Bwe mpaaba omusango nti wanzibye essimu yange ne gukusinga naye nga saataddemu essimu yange njagala enzirire. Yes, anti mu mpaaba yo olina okuwaba n'ogamba njagala essirimu yange enzirire. N'omusajja aba mumuwa ekibonerezo ekikambwe oba n'omusajja akola ekino na kino. Kugamba mu mpaaba yo onokulaga ki kyoyagala. Omulimu tasobola kuwa kyotasabye. Era niyo ziba katugambe nti bangoba ku mulimu naye tosabye damages. Era bagamba nti kampani omulimu yakugoba mu bukyamu naye totaddeemu nti njagala omulimu gwange gunzirire. Kati bw'oba nga tewateekamu ki kyoyagala baso gusala nti yagoba mu bukyamu kyekyo naye ne batateekawo bina kuweebwa kubanga tewabiteekamu. Kati omulamuzi ate eyo tagendayo. Kati gwe waloopa ki? Olina okuloopa ne byoyagala prayers zoyagala bikolepwe nti njagala kino na kino na kino bikolepwe. Omulamuzi n'abikuwa. Of course waliwo ebimu byajja okuba ng'akuwa damages asobola okuwa n'ebirala nga byo okusinziira bw'abazeebazeemu. Ni olina okubeera kiriya mu mpaaba yo kikyoyagala nti mpaabira nti ono kati bw'ojja n'ogamba nti Mayanja yabba akalulu kange katugambe tuli ba MOP yabba akalulu kange era osaba kooti nti nsaba kaddibwemu oba nsaba kaleme kuddibwamu nangirirwe ng'omuwanguzi omutuufu. Ne buli kyosaba oteekwa okuba osobola okikakasa osobola okuleeta okukinnyonnyola n'obujulizi obulaga ekyo nti kyenjagala nti Mayanja okusinziira bwe yanziba akalulu nsaba kakole ki kaddibwemu oba nangirirwe butereevu kubanga bibadde bibeera wano. Twakirabako ku Kasibante Moses ne Singi Pamida Katongole. Kasibante n'asaba nti nsaba munangirirwe era nekikolebwa. Twakirabako ku Wakayima Musoke ne wadde Nansana ne Sebunya Kasule era ne balangiriramu oli. Kati kikyosabye kati kiringa bonna ogenda okusaba Katonda gomugamba bugambi nti nsaba ki? Katonda nsaba ompe buli kimu kyonna olina okusaba nti nsaba mulimu oba nsaba bulamu oba kyonna n'okimusaba nekitegeerekeka n'olyoka okimuwa. Now mu election petition kibaleete Kasibante yaloopa n'atuuka ekiseera n'agamba gumuyinze era y'ensonga lwaki baali baagala kuteekawo nti bw'oba emisango egimu bw'oba oloopa kiba kyetaagisa bateekewo obusobozi obulaga nti onoosobola omusango ogutambuza. Kwa omusango ogutambuza gwetaagisa ebintu bingi. Wano Malema Mabirizi ate tulaga ne bagamba Malema Mabirizi ne bakitwala ng'ebyokusaaga. Malema Mabirizi nga zina akamotoka k'obujulizi akafotokopi empitirivu ennyo
ezo zonna zeetaagisa ate gwe tulina ssente kati otayagala kuloopa naye biba bigenda kusomwa ddi epick-up nnamba ey'obujulizi anti kiba kitegeeza nti buli kyokola omusango guba ne documents ezeetaagisa nti ogenda kola apiiru oba ogenda kuwaaba oba ne documents ezeetaagisa mateeka z'olina okukola ki okuba ne b'olina okuzisaavingako ne copies meka z'olina okuba nga obawa mu mateeka tebakuganya kuleeta bantu ba kyejo kyova olaba omuntu akola kibayita affidavit kitegeeza byoyogera byonna biteeke ku lupapula olayire n'okulayira twewale katemba nayogera kino nedda waŋŋamba kino ate nedda nesi kye nagamba wategeera kirala kati ebyo byonna byonna bw'obikola affidavits bw'ozikola olina oziteekayo ogenda omusango tebaguwangulira mu kooti baguwangulira wa baguwangulira mu kye tuyita pleadings ebiwandiiko by'owaayo pleadings zo bwe ziba nnungi pleadings kitegeeza bino bye mukyusa leeta kino leeta ekiwandiiko kino leeta obujulizi ebyo obiwaayo n'olinaakuwa kati omulamuzi kooti eteeka okuba ebirina ogenda okutandika okwoza mu kooti olwedde nga kooti ebirina biriko ne deadlines z'olina okuwaayo kati bw'otuukaawo ate n'ogamba ne bagamba nti nedda kino okukikola olina okusasula ssente bwe ziti ate gwe n'ogamba sizirina ate kati n'ofuuka ekizibu eri kooti ssente z'olina okuba nga osasulira mu process ezo tozisasuddeeyo ate kati gw'ogamba omusango gugende maaso ate etteeka ligamba oba tozisasuddeeyo musango gukomaawo kati n'ofuuka ekizibu kyova olaba bagamba nti kyalibadde kirungi n'ofuna munnamateeka n'akola ki nakutaputira n'olwekyo omukulu Mathias ow'ekitiibwa Mpooga addukidde mu kooti etaputa ssemateeka era ezimu ku nsonga zaawaddeyo ndowooza zibadde nga 3 biometrics akakuuma ak'ebinkumu amagye okweyingiza mu byokulonda ensonga y'okusatu awadde ki awadde electoral commission obukola kutya obutagoberera mitendera bulungi gyayo ndoza grounds ezo zesatu ndoza zakola ki zetugenda okuba nga tuwogerako ozirabye esooka eriki amme in elections okweyingizaamu amagye okuyingiza mu byokulonda okulemera okukozesa obulungi buno obuuma bu biometric machines ne electoral commissions ne electoral commission okulemererwa okutegeka obulungi oba okuwerera obulungi ensalo ensalo oba polling stations okuziraga mu bulambulukufu ewalonderwa mu bitundu ebyenjawulo kati oli bwagenda bali okudimarketinga polling stations kati ffenna tuli wansi wa ssemateeka ffenna tuli wansi w'amateeka teri ali waggulu w'amateeka now bw'oba oloopa ebyo ng'oloopa constitutional petition kiba kitegeeza butereevu oba oloopa gavumenti naye okuloopa gavumenti kiba kitegeeza bw'oba oloopa gavumenti kuba gavumenti si muntu bw'oba oloopa gavumenti kiba kitegeeza ogenda kuloopa attorney general gw'ogenda okuwaabira si bwe kiri okuggyako ogulikirya nti ogwagwo agwa EC electoral commission paati eba yaabwe naw tujja kuba tulaba empaaba ye twongere okuba nga tugitegeera naye bw'ogenda mu kooti etaputa ssemateeka etapute kitegeeza nti ensalawo ya kooti etaputa ssemateeka eneegobererwanga buli omu n'atuukanga mu mbeera bw'eti efaanagana mujja kujjangayo entaputa ya ssemateeka okuggyako ng'oli azzeeyo ate mu ssemateeka eddemu etaputa ekintu kyekimu ate ekizibu ddala kwa ssemateeka eba emaze okola ki okola interpretation yaayo kati kyendowooza nti layini ye gyakutte naye ate mulimu ebintu ebimu ebyenkizo nti singa kati ogamba nti akalulu tebaakaddukanya mu ngeri y'amazima na bwenkanya ekyo kiba kitegeeza kasita kiba nga kikontana ne ssemateeka kiba kitegeeza kiyinza n'okukosa obuwanguzi buli now tugende ensonga kwemu sinalaba pleadings sinalaba ngeri kigyaloopyemu kubisomamu kubiraba niyo oli bw'aloopa nti amagye okweyingiza mu byobufuzi mu byokulonda kiba kitegeeza nti alina okulambulula ennyo mulimu ensonga nga nzibuzibu
kubanga ababyokwerinda ne isi jagamba twaleesa amagye ku lw'ebyokwerinda ekyo oba okikuba otya twaleese amagye kuuma butebenkevu kati osobola okugamba nti nedda tolina gale tolina kuleeta poliisi ate olina agamba nti nedda waliwo etteeka erirambika nti singa poliisi eba overwhelmed twalabako bannamagye abamu bannamagye abamu munnamagye n'avaayo n'agamba nti akalutu ka Museveni kalu ka Museveni omulala n'avaayo n'agamba nti tetusobola kukwasa Bobi Wine buyinza ffe nga bannamagye ne bwanaaba awangudde n'abalokootya Mwami Museveni ne gavumenti ye akadingidde okutwaliza awamu obwo tebasobola kujja ng'obujulizi ab'ebyokwerinda ne poliisi se bannamagye bokka ab'ebyokwerinda okweyingiza mu byokulonda oli mutuufu 100 ku 100 nti amagye tegalina kuyingira mu byabufuzi kuba go galina kubeerawo kulinda kulaba ani alondeddwa gwe gaba gabeera emabegawe abo byonna byonna byoyogeddeko bituufu tegalina kuyingira mu byabufuzi direct kati ezo ensonga zenkugamba z'abalina okujjayo obulungi tukwatagana nti waliwo abeeyingizaawo ne bajja bakuba abantu waliwo abeeyingizaamu ne batandika okubba obululu nga bamagye waliwo bayingizaamu ne batandika okuwagira kuba omuwagizi singa omujaasi ow'amaanyi ajja ku kyalo n'agamba muwe gundi akalulu abantu abamu basobola okamuwa kubanga batidde omujaasi kyayinza obbakola singa bagaana okugondera byabagamba naye banga batiisiddwa kati awo wabeera okusika omugwa bwe baba bazze bakomawa kuba oli agamba nti bayisobola ogamba nti nedda Uganda yonna yali eronda ekitegeeza nga eggwanga liri overwhelmed nga poliisi eri buli kanyomero ka Uganda nga tegenda kumala ne tusalawo sister agency endala ey'amagye gyeyambeko naddala wali effujja ery'amaanyi oba waliwo abadde bamanyi abalowooza nti eggwanga lyonna liri mu byakulonda bululu nga n'olwekyo waliwo abeetegese okukola effujjo eddala kati asobola okunyirira mu layini eyo kakyeŋŋamba nti olwokuba sinasoma petition ye kyennyini aba alina okujja ng'akirambula bulungi nga goba okijjeeyo naawe byokulabirako nti amagye ageetaba mu byokulonda ne gakuba abantu n'obujulizi n'abuteeka ku mmeeza abatiisatiisa abeenyigiramu direct nga basaba akalu n'ebirala bingi n'abiraga nate constitutional interpretation kiba kitegeeza ne batapota amagye bwe gaba gaakujja gakomawa oba amagye tegajjiranga ddala mu byobufuzi babeereyo bajje balonde nga bannayuganda abalala bamale bakikomyawo ninga amagye go okwenyigira mu byobufuzi ebya direct tegakirizibwa sikyo si tegakirizibwa kati akinasinzira bwanaaba alambisa ensonga ze era amagye bamale interpretation eveeyo mu kusemateeka bwe ganaba gagaze gakomewa oba tegajjirenga ddala ensonga ey'okubiri badde yabuuma bw'oloota obuuma mu makkati ne bugaana okukola ani anaalangiriranga nti mbuveeko kati mutandike kubala mukono ku mukono erina kubeera isi abantu abamu singa banaabugaana nga buganyi mubugenderevu singa tebubeere nga bukola awala bwe bunaakola nga wala tebukoze kitegeeza ki kuba buyinza okukola Masaka n'awalala ate Koboko ne butakola kina kati ndowooza ssemateeka kyeyagala ennyonnyole akawonvu n'akagga ku buumo era ffenna tumanye ekiteekeddwa okukolebwa so si kugamba nti kati olw'okuba eri bukoze bo bagende mu maaso mu gye butakoze nammwe mu busula eri bali mukole nga bwe mwagadde mukole nga bwe mwagala bye byaleeta na bino box bungi obutabalibwa era obuwumu obwo ani anaabuleetanga banaabuleetanga ebula bbanga ki banaasomesanga abantu ono akakolako yamanyi okakola singa obumu tebube nga si bukyajinge bunaategeezanga ki mu kusalawo okunene kati ekyo ndowooza waba atambulira okutunyonnyola ebyo byonna byonna obuuma butandikirawo bukomawa kuba eba nsonga nkulu kubanga ku luno bweyambisibwa mu ngeri buli omu gy'ayagala kubanga kati singa tujja okulonda saawa emu nga tulinze buuma
ne tukasa 7 tebonna joba ne tusalamu ekirangiriro kifulumye mulonde kati mboveeko not otulemeseza okulonda okuva saawa mpaka saawa 7 kati atogamba tulonde mukono ndooza kati ebyo semateeka byayagala etapote era waliwo nekyakyenalaba mu kulonda nti okulonda kwaliko masaawa zaali 10 okukomba 10 kakati olw'obuuma n'okutataganyizibwa nabiki okutandika ekikeerezi kakati ate eddoboozi neriva mu electoral commission oluvannyuma ennyo mu budde obubisaawa 10 tikakati electoral commission yegambye bongereyo essaawa mpaka 11 kati DPC takimanyiiko ne OC kati ne mubeerawo mu kusika muguwa abantu babulijjo bagamba nti ekiragiro kiyise ng'omukulu byabaka mu electoral commission agamba nti ayongereyo essaawa namba tukirabye tubadde ku TV ngeke nnyini yayogera n'akamwake kati DPC agamba nti ebiragiro sibijja wooyonze ono omwana ali kwano kwa police n'agamba nti ate ebijja wabyabakama nze sigyenzija instructions kati abagambye ku 10 mbuvaawo wano kati abamu bakubanga amasimu mbakama baabo ne bagamba nti yes kituufu abalala ne bagaana okukuba kati nedda mutandika okubala kati ndowooza ebyo byonna ndoza birina okutegerebwa ensonga yokusatu ebadde ki ensonga yokusatu polling station demarcation anti demarcations zaleeta obuzibu nga bitundu bingi mwabayongera polling stations ninga bati bamanyi bulijjo omanyi olondera mu Kayembe n'otuka Kayembe ne bagamba erinnya eryo teririiwo nga tebalijja mu Kaleerwe ne bakitwalewo amandeevu ku galagi naye tebakugamba ekira polling stations ezimu ne constituencies zirina abantu bangi okusinga abalala oyinza okwesanga polling station emu manya constituency emu nga wala mulimu ababaka nga 8 basobola okubeeramu eyo constituency emu kati ebyo nabyo bitabulira ddala ne kati polling stations okuzitema basinziira ku ki kubanga isenda kwe byetugambye bitonotono esinziira ku namba y'abantu abali mu kitundu ekirala esinziira ku kifo abantu basobola okutuukira amangu ekirala esinziira ku bifo kubinoonya wesobola bifuna kubanga emirundi egisinga isi terina ttaka era akulonda kuba ku galagi z'abantu zibe kubeera mu Kayembe mu compound ya Mayanja mbifo bwe bityo kati isi eyinza okuba oteinaawo asobola kugiyamba kuteekawo electoral commission manje kuteekawo kubalondera n'olwekyo ebyo neyo okubanga ekola kinga ebitunuulira nenga ye kyabadde ayagala kyenyini kyesinaba kubanga manya nenga olaba nti area eyogamba nti polling stations we zirina okubeera kikulu nnyo either zibeerewo ezimala abantu basobola okubanga tebalwa nnyo mu layini balonde kikyakiri emabega wa mwami Mpuuga okuvayo mu kadde kano nga mwami Museveni n'okulayira agenda kulayira kubanga abantu abasinga beebuuza nti lwaki avuddeyo mu kaseera kano okuba twava mu kulonda abadde talabika nga yasirika kukuli ne ttiimu ye Babedi Bwanika n'abalala nti naye lwaki bavaayo mu kiseera kino nga mwami Museveni agenda kulayira babadde tebaliiwo kuba twava mu kulonda babadde we bali n'endowooza badde bakyeteekateeka naye nze kyendowooza akaseera ke kana ka relevance banonya relevance nti oteeka okuba politician olina kyokolawo ekiringa ekiraga nti olwanirira bannansi naye nga tesibyoliko ayinza kuba byoliko bati sibyoliko naye nga oteeka okuteekawo ekifaananyi nti oyagala akalulu katereere kati ngono kyekifaananyi mwajjidde era semateeka manya kooti yataputa semateeka ennyonnyole etemeteme etuwa engeri yayo gyerabamu ekintu era bwe bimaze okitutuwa kiba kitegeeza tuba tulina okuba nti tugoberera kati munnabyabufuzi yenna ndowooza aba asimbudde aba asimbudde kuba munnabyabufuzi byebyo kooti bigambo ki ndowooza yebeera embeera naye ndowooza sisuubira mu petition ye agambye nti mwami Museveni tagenda kulayira sisuubira nti mwekiri ndowooza agamba mu biseera bya maaso bibenga bisobola okubanga bituyamba so kiki ekituufu gwe kiyinza okulowooza kiri gamba mu bufunze ekiyinza okubanga kiri emabega ayagala relevance n'okulaba buti amaaso bwe kinaabeera okusingira ddala relevance nti ekibiina kirina okubeera active kirina okubeerako bakirabawo kirina okubeerako Mpuuga wuuyo wali ayogedde wateeka okubeerawo ekikolebwa
genda mu kooti kola kibiki delegates conference press conference nga kitambula kubanga tosobola kubeera ate n'osirika busirisi oba kivudde ku bino ebigambo badde byogerwa nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu amali mugamba yabalemesezza mumwamuleeta lwaki temuzimbayo omulala mugamba nti kati abaddewo nga ebintu bimulemye oba yensonga emusitudde okuvaayo bibadde byogerwawo nga mbiraba anti kati politics wakutwala space kati mu kaseera kano oteekwa okuteekawo embeera eraga nti gw'obikola niye bantu babiri banjawulo oli mulala nono mulala n'olwekyo ndowooza bw'aba nga kikolya mutima ogwo ndaba nga ekitagenda kola ki kiba tekigenda kola kintu n'ekimu ne one nti okuva akalubwe kaggwa omuntu alina emyaka 5 okwetereeza kuba tetwagala ate kutuuka ku ddakiika esembayo nga te alinga wano weyaviiramu 2021 kati kyendowooza nti agezaako kuzimba kibiina alabye nti oba kisobola okuba nga kisaka amaanyi agawera agasobola okuba nga gavuganya 2031 so kati ali mu kweteekateeka ninga kwa 2031 okay omusubira okufuba okubako nekyafuna mu petition yeno oba mu nteekateeka ze zino zatadde ku mmeeza siraba ngeri gyagenda kukola ki kufunamu kubanga oli abikola ya controlling buli kimu kyonna kati bino byonna byakola biba bireetera gavumenti obuzibu kyensuubira nti talina kyayinza kufunayo okujjako yo okubeera obwezi active naye talina kyayinza kufunayo kuba kati bw'ogamba ebyo byonna ebyobuuma byo bikolye mu advantage ya gavumenti bw'ogamba nti ng'oggyeko ekyamagye okubeera mu kalulu bikolye gavumenti eri mu buyinza kati talina kyasobola kufunayo tekiriyo niye nga munabyafisa alina okubeerako kyakola ne bagamba nti omusajja yagezaako ne talina kyayinza kufunayo okay olwo abantu abadde bagamba nti Mwami Mpuuga alabika nga yalabikira mu kabineti ey'ekisanja kino 2026 ekitandika 2026 era bagaisawo nali mu kabineti alikuba minisita nti oba minisita yalirindiguza n'ekifaawo yavuddeyo naga nti embu yafukasinze ku kibiina kye kito okulabika nga kiyimuka okubeera mu bbanga naye tubirabyeko abantu abangi nnyo bazze nga boogera olina byegaana ate oluvannyuma ne birabika Mwami Mpuuga talina kifo kyonna kyagwana mu gavumenti ya Mwami Museveni nga bulaba Mawu kubanga Mawu wa Democratic Party naye ate minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni ekifaasana alina obusobozi obeera minisita abulina mu gavumenti ya Mwami Museveni obusobozi abulina neze sikiraba nti bagenda muwa kifo sikiraba bwenti simulaba nti agenda ali smart talinga Mawo subira nti asobola okusamba omupiira ate ogwa Mawo ne Mwami Mpuuga naye asinga okubeera smart ku bumbiriri smart mu byobufuzi mu kulabika mu byobufuzi Mawo ali smart n'engeri gy'asamba direct nnyo Honorable Mpuuga tandabikira kumuwa kifo ky'obwa minisita n'akitwala sisuubira ensamba y'endala nnyo ku ya Mawo kuba weetuli kabineti ejja kulondebwa wano guno gwakomeka gwe tulimu omuntu alemera kuba kamishona nga abamu ekifo nga bamugamba nti oba kamishona ssebo tukujjeeyo naga nti nnemeddeko nga akolagana ne speaker Anita Among ogamba nti atasobola atwala kifo kya bwa minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni sikimulabamu asobola okusigala ng'asamba mu ngeri endala naye tandabikira kitwala guno gwakomeka tuli mu gwakutaano ennaku z'omwezi ziri lumu olwaleero lumu ogwokutaano 2026 tandabikira kitwala tandabikira kitwala wadde wali kubwa komishona ekibiina kye kyamugjayo n'agaanirayo netandabikira bwa minisita kubutwala andabikira nti ajja kuba comfortable ne Mawo teyabutwalirawo yamalako akaseera ono andabikira okusigalayo ng'azimba kibiina
nga azanya mu ngeri endala ninga obwa minisita tabututte. Okusinziira nga bulabe ekibiina kya Democratic Front n'okuba okyogeddeko wali nti omusajja ali smart mu byobufuzi tayinza kutwala kifo kyonna mu gavumenti nga bw'oyogedde. Ekibiina kya Democratic Front okiraba wa mu byobufuzi engeri gye babizannyamu okuva lwe kyatandikawo omwaka guwedde? Kikyali mabega nnyo ddala. Sikisuubira kupiikinga mu ndowooza yange kubanga abakirimu bonna bali ku mwanjo tebaba nze kati nga nze sibakiririzaamu kubanga abali ku mwanjo feesi yakyo y'Oweekitiibwa Mpuuga, ye Honorable Mabike, Honorable Lubowa, Honorable omukyala w'e Masaka yani omukyala abadde member wa parliament w'e Masaka awo beba Omugalatiya Honorable Abedi Bwanika, abo bonna kati waliwo n'emboteka naye mwali omwo yeyo n'emboteka ono weegundi ow'Entebbe kati siraba bwe bantu bwe babakiririzaamu tebasobola. Kati nze ndi Mukatuliki si bwe kiri lwakuba Yesu Kristo muntu omu gwe saalaba nako ebikolwa bya Yesu Kristo omu yensonga kinzikiriza mu Bukatuliki. Kandi bw'ogamba nti osanze father simanyi ng'akwana ina omukazi ebyo tebinzija mu Bukatuliki kubanga ngoberera Yesu Kristo. Kati kyekimu ne mu Nuupu ndi wa Nuupu lwa Kyagulanyi Sentamu. Kati Kyagulanyi Sentamu bw'asigala ng'ali mu layini ne bwebeerayo omulala yenna owa Nuupu avudde mu layini tanzija mu Nuupu oba tukwatagana kubanga akikulira akyali mu layini. Kati kyekimu n'ekibiina kyo badde ogamba nti bwe mbasikiririza mwakikulembera kiba kitegeeza nti n'ekibiina kyenyini sigenda kigoberera. Kati bateeka okuba nga abantu bano boolaga babakiririzaamu. Oteeka okuba nga ogamba nti Lubongo yamukirizaamu, Jose Nnyonyi mukiririzaamu, Zedriga mukiririzaamu, kati n'olyoka okkiriza kati banaabalala tekiba kinene nnyo. Kati ekibiina nga bwe nagamba nti ekibiina ky'obufuzi kibanga gye bwe bageraganya eggye ly'emirundi ebiri waliwo eggye ly'endiga nga likulemberwa Mpologoma eryo ndyegattako. Eggye ly'endiga erikulemberwa Empologoma ndyegattako ndesobola kwegatta ku ggye lya Mpologoma nga likulemberwa ndiga wadde empologoma ze nnyingi n'empologoma ennyingi zikulemberwa ndiga kati awo sobola kwegattawo. Kati bye tunoonya nti obukulembeze bw'ekibiina bukulu nnyo n'okuddayo ddala figure heads ez'ekibiina ziba nkulu n'ebyo bye bakiririzaamu kati awo we wali okuteeka ku minzaani. So mu bufunze ekibiina kya Mami Mpuuga tokirabamu nnyo lugendo? Nze nga nze siraba lugendo mpoza abalala, nze nga nze sirulaba, siina kinsikiriza kukijoyininga kwanze ndi wa Nuupu ne siina kinsikiriza kujoyininga. Okay. Kale so ensonga zezo Mami Mpuuga amaze okwolekera kooti agamba nti byasaba mu kooti etaputa ssemateeka bw'aba yabiwangudde mwagaliza obuwanguzi bw'aba asodde biwangula ffenna tuba tubifunamu obuwanguzi ate enkola ki mbumwagaliza agende batapute bulungi naddala ekyamagye nga bwagambye ekya biometrics tetunaba kusalawo bulungi ku kyo ne Electoral Commission okuba nti esobola kutambuza akalungu egoberera amateeka kikulu nnyo obwamwagaliza buwanguzi. Okay. Kale kakati era butujidde olunaku lwaleero petitions nnyingi nnyo eri abo abaka ba parliament abakansala aba LC5 n'abalala abalondebwa mu kaluke twavaamu era nga mukano ke tuvuddemu petitions nnyingi nejjukira nti ate waliwo n'endala ezikyali mu kooti ezakaluka 2021 akalondebwa
kakati mobo bwa 2020 mwaka alondebwa petition ezibaddeyo obebaddeyo mukulu Odonga Oto yali honorable koti yamaze okusalawo kubanga yagenda mu koti n'awaabwe oluvannyuma lw'okuwangulwa ng'agamba nti teyalondebwa agagamba nti yabbibwa akalulu ke era nga omukulu MP Christopher Komakech agamba nti omukulu tiyawangula mazima na bwenkanya kati yagenda mu koti esookerwako ne bamugamba nedda ssebo omukulu Komakech yawangula n'amazima n'obwenkanya omukulu era natamatira n'agenda mu koti eddako yabagamba nti high court n'agendayo bwe yatuukayo nayo nayo bamugambye nti ssebo olimba omukulu yakuwangula mu mazima n'obwenkanya era bwetyo koti n'esalawo n'egamba nti omukulu ono honorable Odonga Oto asasulire ensasanya yonna eri omukulu honorable Komakech yasasanya era ng'ensimbi bamusalidde ensimbi obukadde 22 zagenda okusasula okumuliyirira oli omukulu honorable Komakech zasasanyiza mu misango n'okumumalira obudde bwe. Kiyinza kuba kyakuyiga kiri bannaffe abagenda okupetitioninga oba nabapetitioninga mu kalukano aka 2026 tujjaawo kubanga bangi bataddeyo ate nga bw'otunuulira akaluke twavaamu engeri gye kalabikamu ntubagamba nti abantu bangi abalangirirwa naye nga si be bawangula bagamba nti omwalimu amanya ag'enjawulo gamba n'ogu kati emirundi egisinga kibayita trial court ng'oloppa musango omulundi ogusooka oba ne options 2-3 one okkirizibwa okuloopa mu court magistrate grade 1 oba n'olopwa chief magistrate mu luloopa olusooka omusango bwegukuwangula n'oyagala okujulira kiba kitegeeza bw'ovaawo toyina genda mu kooti high court high court bw'ovaayo kiba kitegeeza olina ogenda mu court of appeal bw'ova mu court of appeal ogenda mu kye tuyita supreme court kooti ensukulumu now emirundi egisingira ddala bw'oloppa mu kooti esookerwako tebakuwangasi tebagamba nti osasule ekigendererwa ekirimu ekyo kulemesa butatiisa bantu kulema genda kwekubira ndoolo bw'otwala omuntu mu kooti emirundi egisinga of the first instance kooti esooka ng'oloopya omuntu omusango ne gukusinga kizibu tebatera omulamuzi tatera kuba mukambwe kuwa cost nti osasule oliyirire munno kubanga singa ekyo bakikola baali badde batiisanga abantu ogenda mu kooti okwekubira enduulu ne kooti eyesooka esooka n'esala omusango etunulira bujulizi bw'olina obujulizi obw'engeri nnyingi obujulizi obw'ebiwandiiko obujulizi obw'abantu ba witness sikinoomu n'obujulizi obw'engeri yonna kati neryoka esala omusango ogwo kati bw'oba tomatidde n'ogenda mu kooti ejulirwamu ne gukusinga emikisa giba mingi ogenda kutoola engasi ng'ogenze mu kooti ejulirwamu ko omulamuzi akitwala nti tewayinawo nnyo nsonga ate kakati gwe okomyewo otawaanye obudde bwa kooti kooti bwe beesala omusango ebyo byonna byetunuulidde bw'ogenda mu kooti ejulirwamu era etunuulira ebintu bibiri kooti ejulirwamu first court of appellate first court etunuulira ebintu bibiri etunuulira kye bayita law amateeka n'etunuulira kye bayita facts facts twaliziisenga facts bazita batya obutuufu bw'ebyo ebyoyogerako omanyi kati ebyo ebintu bibiri bitabula abantu obutuufu bw'ekintu kye tuyita facts amazima naye oluusi amateeka gasobola okuba amazima kati bwe nkubbako essimu eno gaba mazima lwakuba mazima geekweka nnyo twabaddewo babiri nze naawe nenkubbako essimu kati gw'ogamba nagibbye nze ngamba saagibbye kati amazima geegaliwa
gamala ne gajja n'ekikeerezi kati omulamuzi musajja watuba mukazi watuba omutadde mu kaseera akazibu kati amazima geegaliwa gwogamba nagibbye nze ngamba saagibbye kati it's you word against me kati ova olaba omulamuzi aba ayagala obujulizi obulaga kinze mba n'okuleeta obujulizi nti wagibbye naawe oba olina okuleeta obujulizi nti tewagibbye nze sibuleeta gwangamba nti nagibbye gwolina obuleeta badde mateeka kye njagala okitereeremu katono nti naddala mu criminal amateeka ga biti bibiri waliwo kye bayita omusango gwa civil gwe gw'engazi ogwo gwe buba gunoonya obujulizi tegunoonya bujulizi bwa waggulu nnyo buleeta bujulizi nga mu ndaba y'ebintu ku probability nti okusinza amayanja bwagambye noono probability ayinza okuba yagibbye oba teyagibbye singa nze nkwewolako sente miliyoni nenga nogisasula ne tugenda mu kooti etunuulira obujulizi okusinzira abajulizi abazze ne biboogedde naawe byoyogera noono neesalawo obujulizi tebuba bwa waggulu nnyo ne mu kooti mu musango gwa criminal oyina okuprovinga beyond reasonable doubt oyina okuleeta obujulizi bwe buba bwa mirundi 10 n'oprovingako 9 kana akamu akakulemye musajja bamujjereza n'atambula n'agenda wadde yagibba wadde anti katolemeddwa ati okumukakasa tagibbye kati kooti egambye teyagibbye wadde yagibba naye nnemeddwamu akantu kamu akukakasa era bwasanga ng'okyatambula ku kyalo mu bbala ng'okyamulumirizanga bwali omutemu oba ki akutwala mu kooti okumunoonera erinnya kuba waganda walemererwa okakasa kooti akutwala mu kooti nti wuuno anyononera erinnya kooti negamba omusajja oyo twali wano ne tusala omusango nga tokutabanga ku ssimu yo ate omwononera erinnya genda obakeyo omwezi mulamba kati katugeze ku musango nga ki ku musango gwa mada okutta omuntu okutta omuntu olina okukakasa ebintu bino wammanga walina olina okukakasa nti omuntu yafa singa oli yatta omuntu n'amukubbako omulambo n'agubbawo ku sipiidi oyinza okulemererwa okukakasa wadde amusse olina okusooka okukakasa nti omuntu yakola ki yafa okikakasa otya ng'oleeta death certificate oleeta abaaliwo mu kuziika oleeta taatawo bamama we alumiriza nti omwana wange yafa tuli fenna awo oba okakasizza nti omuntu yakola ki yattibwa yafa ekyokubiri kyolina okukakasa kooti nti ayamutta yali talina buyinza bumutta yamutta talina buyinza bumutta omulamuzi alina obuyinza obutta omuntu omulamuzi wanegaba akasajja kali kookero akatta abaana omulamuzi yakasalidde gwakufa kati omulamuzi alina obuyinza kati ate tosobola kuvaayo saidi yookero n'ogamba lwaki omulamuzi yagamba batookero kusemateeka amukkiriza okulagira omuntu attibwe omulamuzi akkirizibwa okusalawo muntu afe tukwatagana kati ate wadde yasazeewo nti afe pulezidenti alina ate okuteekako omukono nti afe pulezidenti alina okuteekako omukono nti ddala agenda attibwe era kitegeeza omulamuzi ekisi kye kiri fayino ye ayogera nti attibwe n'etteeka ligamba pulezidenti alina okuteekako omukono era kati famire yookero wadde bamusalidde gwakufa famire ye bwegende wa pulezidenti nemwegayirira toteekako mukono ayina n'obuyinza obumutookera agende ate aki twogera ku mateeka nti singa kati famire yookero egende wa pulezidenti nemugamba nti mwana waffe twalwana tomanyi byatata nenyonyola nemupolota tujja kunonyeza akalulu akakumi 231 nti ddala nti mugenda kanfulira nti tugenda kuwangulira Kampala omuwangula ebitundu 9 nti bwe kiri pulezidenti akkirizibwa okumusonyiwa okero tannafa akkirizibwa okumusonyiwa ng'ekyakolebwa ku gundi ono omutunzi w'emmotoka gundi ono musajja waffe ewokupayini ng'oyo omuggyeko balwa akasiisi bonna n'abantu abalala namusonyiwa ono yali katikiro wa Toolo Katuulamu
n'abalala president akizwa gamba nti Okello dayeka ekitegeeza Okello akyalina omukisa gw'okubeera omulamu ku nsi kuno alina kwogera bulungi na mukulu kati ate eruzira oyo akuteeka Kalabba era gyali kati oyo bw'amutta ate tosobola gamba lwaki yamusse kubanga amateeka gamukkiriza okumutoga kati kyekiri kye mbadde nzimba nti olina okuprovinga nti omuntu eyamusse si oyo semateeka tamukkiriza kumutta kubanga ono anasula Kalabba eruzira tosobola kumuwaabira mu lwaki yakanasudde ate nga ye yatidde ddala nekyo simanyi mu maaso ga Katonda tekiba kitagomanya eddiini mu maaso ga Katonda oyo yennyini atta omuntu eruzira oyo asikira ddala ate era ng'ogyeko n'okutta naye era bayibuli etugamba tosaliranga muntu munno musango naye aba atya oyo asika emmanduso eruzira bwe liba sasa alikubye mu kawumpo oyo akuyiye obwongo kati naye nekiro katukitereeze omusango gwa Kalabba gw'okufa mu Uganda gukyaliwo contrary ku bantu kye bagamba nti ekibonerezo kyavaawo beekwasa musango gwa Susan Kigula ne banne abaali baweerako babiri something omusango ogwo gwajjayo ebintu bibiri oba bisatu one Susan Kigula ne banne bagamba nti bw'oba omusalidde gwakufa kuba basalya gwakufa nina abeera eruziira wiiki neyitawo nga temumukima kumuggyako kumutta omwezi ne guyita omwaka ne guyita n'ogwokubiri n'ogwokusatu ye ng'agamba nti omuntu oba omuwadde ekibonerezo kya mirundi ebiri munzite enveewo mwagamba nti mwansalya musango gwa Kalabba munzite enkole ki nveewo nejje mukoma okuba nga temunzita kiba kibonerezo kira kye mutampa ate ekibonerezo kooti teyakimpa ekyokukandaliriza nga tottibwa ne mumpisanga ekisolo nga temumpisanga human being tebagamba okutta naye tebakutta oli awo yes kati buli akakonde wabwera loza bankibi amateeka balala era ekyo ekibonerezo bakijjawo ekyokukandaliriza kati ye n'agamba buli lwe neebaka nempulira gula oluggi mba ndowooza bankimye nemba nga ayagala okuzirika kati bano ne lumu kiggwe buli bwe bampita bwe batenga ndowooza bantutte buli lwe ndaba bali mu kafubo abasajja awo aba prison banteeseza kati banteeseza ekibonerezo ne kooti n'ekizuula eya ssemateeka nti ekyo ekibonerezo kyali kinene ate omuntu takkirizibwa kufuna kibonerezo kitaamuweebwa kooti oba tukwatagana bulungi nnyo ekibonerezo kye yali asaavinga ekya Susan Kigula ne banne kyatwalibwa nti abadde asaavinga ekibonerezo ekitaamuweebwa kooti ekyokweraliikiriranga buli kaseera kati omusango gwa Susan Kigula ne guleetayo element empya nti Okello omulaba singa naddayo eruzira n'amala emyaka egi 3 nga tatiddwa oba tokkirizibwa kumutta bwe kiri singa Okello agenda eruzira n'amalayo emyaka egi emyaka 3 ne giggwako nga temunnamutta temukkirizibwa kumutta Okello akyali mulamu ekyo bwe kiri ekyo kyajja ekyokubiri ku luli omulamuzi ng'ono yabadde mu Okello yayina obuyinza bwonna nti bw'okoozinga death not omuntu omulala oba ne weetaba mu ngeri y'okumutta yonna naawe Kalabba ne bajjawo ekyo ne bakijjawo tukwatagana ne bakitereezaamu katugambe ne bakitereezaamu ne bagamba omulamuzi alina obuyinza ng'ono yagusalidde Okello alina obuyinza ne bagamba nti alina n'obuyinza obula alina discretion omulamuzi ono yabadde n'obuyinza obutasalira Okello gwakufa n'amuwa ekibonerezo nti asibwe emyaka 8 oba emyaka 22 toli fenna kati discretion gye bakyusa ne bagiweera omulamuzi ne bagimwongera nti omulamuzi ajja kuweyingamu alabe ono omwana yasse Okello yasse abaana baffe mu nkola bwetyo bw'aba wa Kalabba n'eri omulala ayatta omuntu naye nga wadde kibugenderevu naye nga kyalimu engeri ya endala bamusosonkereza nnyo yeerwanako kati oyo basobola omusalya emyaka ngana
kubanga yatta naye enzita ye nga si Okero ate ye yakusanjaga busanjazi niyo nayinza okubanga embeera ne bamusiba emyaka ngana yenjawulo eyo kati ebeera muki ne bagamba nti teyatta mugenderevu yali yeetaasa kati otaye guba gukyuse nefuuka manslaughter kubanga mukutta omuntu bye mbadde ngamba okukakasa tubali twakomye twakanyiza nti one omuntu yafudde oyina kikakase koti nti omuntu yafudde okikakasa otya ne ne death certificate n'abantu abaliwo nga bamuziika n'abazadde bamuzaala b'oluganda bagamba nti muganda waffe yattibwa era twamuziika wano noba nga okakasa koti ddala yafa tu bw'omala okukakasa nti yafa olina okukakasa nti ayamutta yali talina lukusa lumutta nga bwe ngambye omusajja w'eruzira atta abantu ayina obuyinza amateeka gamukkiriza okutta omulamuzi akkirizibwa okusala omusango okutwala ku gw'okufa kati ate ono yasookero tali omu ku bo kwabo ekyokusatu n'okakasa nti oyo ye yamusse n'ekikolwa kye yakoze kye kyamuviiriddeko okufa yamukuba ekyasi nekimuviirako okola ki kye bayita causation nekimuviirako ki okufa era bw'omala kakasa nti kye kyamuviirako olina okukakasa nti Okero yakikola mu bugenderevu kati Okero gwe tweyambisa wano nti mukuta kyova olaba wabaddewo okusika omuguwa wakati w'Okero okugamba nti ndi mulalu okugamba nti ndi mulalu kyayagala okulaga nti teyakikola mu bugenderevu saidi ye nemuwabira ng'egamba ssebo wali mulamu wali katebule kati kasita okakasa nti yakikola mu bugenderevu then omusango guba gumaze okukola ki guba gumaze okumukwata n'olwekyo nti kati omulamuzi bwe yabitunudde byonna eby'Okero n'akizuula nti byonna byakola ki byaliwo kati ensonga bwetu bwetambula bwetyo byolina okukakasa olyoka okakasa nti omuntu omusango gumulijjo batekola ki kati guno omusango gwa nagomula wetyo bakukakasa naye olina okukakasa ddala beyond reasonable doubt nti ebyo ebintu byonna obikakasizza ne sekukakasa yenna wolemererwa okukakasaako ekimu kati oyinza okukakasa nti Okero yatta Okero yalina ekyambe naye n'olemera okukakasa nti Okero yakikola mu bugenderevu kati bw'olema okukikakasa nti yakikola mu bugenderevu then kiba kitegeeza olemeddwa grounds okuziprovinga Okero aba agenda kuva mu madda bamutwale mu manslaughter kubanga bw'aba yakikola nti mulalu n'aprovinga kooti kyeyalemeddwa yalemeddwa kikakasa naye bw'aba bw'asobola okukakasa nti kooti yagikakasiza nti yali mulalu then kiba kitegeeza akulemeredde kiba kitegeeza omusango guvudde mu madda guyingidde ki manslaughter kati kitegeeza manslaughter ate ekibonerezo kyanjawulo kati byolina okukakasa kati ebyo ne byonna tubadde tubyogerako nti kooti eno esookerwako erina byegoberera kati bw'ogenda mu kooti eno ejulirwa ejulirwamu etunulira ebintu bibiri etunulira amateeka netunulira ne facts kati facts ozikakasa na bujulizi na evidence bw'olemererwa okukakasa fact ne evidence kiba kitegeeza si fact wadde yinza okuba eriyo naye kulemya okukakasa kati bwe buzibu obubeerawo kati kyetuba tugamba ekyodonga oto bw'ogenda mu kooti ey'okubiri ejulira baba balina okuweesa enkasi emirundi egisinga baba balina okuweesa enkasi by the way naye ndowooza amateeka malungi lwakuba nti olumu geetooloola nnyo kubanga singa tegeetooloola nnyo abantu bangi baba basobola okusibwa awatali musango nkubadde nekukatirawo ebiri naye ate kyalibadde ndowooza waasi nnyo singa ebintu ebisinga obungi tebitunuulirwa nga bw'obinnyonnyodde kooti erina okutunulira ebintu mu mitendera kubanga abantu abagezi babaddewo kubanga gwetonza kuva eri n'ogamba nti ejjambiya yo gyeyakozesezza okutema ono baba balina okukakasiza ddala ejjambiya ddala kituufu ng'oyogeraga emazima oyina ekifaananyi ng'atema oyina vidiyo ng'atema omusayi gwasamuse ani aliwo ani yamulengera yamulaba kuba musobola okwekubaana nga babiri basatu ne mwekubaanira omuntu ne mwena ne muwa obujulizi nenga omusajja temwagala bwagaze mwamuteekako obujulizi bwa bulimba kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege leero katukomewa n'ensonga zezo bannange tubaagaliza akaseera akalungi waliwo ssebo omwami akwagala ennyo
ali mu ggwanga lya Amerika oba mita Chris. Chris sebo yangambye nkubuuzeeko nti akwagala nnyo. Amina. Era sabaga ajja kununyako mu ngeri ey'enjawulo. Ndi yanzira Josebo. Nange mutumidde naddala abantu baffe bali mu Amerika. Tubaagala nnyo. Era y'ensonga lwaki kubandoza omulundi omulala tujja kuba nga twogera ku nsonga eno ya sovereignty bill. Bill eno ereetebwa okusinga ekwata nnyo ku baganda baffe bali wabweru. Era n'entwala omukisa guno ogw'enjawulo okuyozaayoza n'okusanyukira omusajja Governor wa Bank of Uganda ayavuddeyo nannyonnyola mu nkola ey'ekikugu singa tunaateekawo etteeka eryo ligenda kusalita ebyenfuna mu Uganda omusajja oyo yayimidde ku magulu ge nannyonnyola ebintu mu butuufu bwabyo. Kale ndooza byebyo olunaku olwaleero mpozi olwo ne mukyala Emily McCoy. Emily McCoy naye ali mu ggwanga lya Amerika. Madamu nkubuuzizzaako nnyo nnyini ddala kasa nti nno bitambula bulungi nnyo sayidi eyo webale nnyo kutugobereranga ebbanga lyonna. Waliwo madamu ali e Bungereza, madamu Sebinene naye gyali eyo. Kale mwena tubaagala nnyo tubeebaza okutugobereranga ebbanga lyonna. Tubageza kiseera kalungi mweraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Body Search King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Body Search King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo. Omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2. Mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo. Bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano. Bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Body Search King and Training Center weetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari kunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidde mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.